Nze Nakalanzi Aisha wano mundeeba era nga ntunda spare. Olunaku lwa leero nze ndi ku kibuuzo era nga ngenda kuddamu buli kibuuzo kyonna ekimbuuzibwa. Edduuka lyange lisangibwa ku Najja Building wano kumpi n'endeeba nga wakava ku Toto. Essimu yange eri 0754870996. MTN eri 0782870996. Omukyala Nakalanzi Aisha. Wangi ssebo. Bulungi ssebo, ogamba otya ssebo? Nesiimye okusanga. Nange nesiimye okujja ne munkyalirako wano wenzirukanyiza bizinesi zange. Olunaku olwaleero tusazeewo tuddaaka tuyiteko eno mu bakyala abakozi era omukusobola okutuddewo ozogaye Omukyala Nakalanzi Aisha. Nze Nakalanzi Aisha. Gwe bali kukwasaganya mirimu. Mpola mpola mukama wange. Kigamba kitya? Tegibadde mibi nnyo. Ekitundu kikuyisa kitya? Ekitundu si kibi, ekitundu kirungi. Essebo. Omukyala Nakalanzi Aisha. Wangi ssebo. Bizinensi etambula etya? Bizinesi tebadde mbi, bizinesi etambula bulungi nti lwakuba kale tufunamu ku bizibu ng'eby'emisolo. Emisolo guli waggulu nnyo. Emisolo gyo giri waggulu naye nga teyandibadde mibi naye emisolo gye batubigika mingi. Emisolo gye gisinga obasumbuwa? Emisolo gye gisinga otusumbuwa wano. Kakati emisolo okubasumbuwa kati ekyo osubidde kiyinza kutereera kitya? Mulanga kikuyinza okukubira akatugeze tekikwatako ba gavumenti? Nze omulanga gwenyinza okukubira gavumenti kutuyamba kutukendereza ku bintu ebiva ebweru nga biyingira muno naddala ffe abasuubuzi nga batukendereza ku musolo ogwo tusobole okukola nga naffe tufunako. Essebo. Kati sofa ozogambye okola mulimu ki? Ntunda spare wano mundeeba. Spare waki? Spare wa motoka Kigege. Ewa motoka we bali kukola. Essebo. Okwawukana ku bakazi banna abatulewako okufumba. Ekirowoozo we nakijja nalina muganda wange nga nkyasoma ng'akolera wa Kiseka nga ŋŋendangayo nga naye atunda spare y'omu nga nze gwentunda nga ŋŋendanga ne mukyalirako nendaba entambuza gy'atambuzaamu emirimu gye nange kwe nafuna interest nenjagala okuyingira mu mulimu guno. Birungi ki by'ofunye mu bizinesi eno? Nfunyemu ebirungi mingi, nfunyemu emikwano egimpa ku magezi, nfunye emikwano gyange egireeta ebintu okuva ebweru ng'egyo gimpa ku magezi. Nsobodde okufunayo akantu kapoloti kange mwe nazimba ennyumba sipangisa. Bye birungi byenfunyemu ate nga n'abaana bange basoma. Ensi eno nga bwetambula mu bizinesi bane competitions. Buzibu ki bw'osanga mu bizinesi yo? Obuzibu bwensanga kujja oyinza okubeera omuntu n'omwesiga najja n'atwala ebintu byo n'omumanyira nga kasitoma we n'asooka n'afuuka mulungi ng'asasula ate oluvannyuma najja n'atwala ebintu nga bingi nga tojja bimuma kuba kasitoma we okuva emabega ate n'atakusobola kusasula n'atatuukiriza buvunaanyizibwa kuleetera ssente zeezo z'oba omubanja. Bwe buzibu bwensanzeemu. Challenges nyingi nnyo okusomozebwa kuba kungi nnyo emirimu. Gumiikiriza ki bw'olina oba bw'otuuseeko n'abantu abakulinaanyi oba bw'okola nabo omulimu gw'egumu? Tewali nnyo challenge y'amaanyi. Katonda yabadde akyatuwadde nga wano we tuli mu kifo kyaffe kino tewabadde nnyo bantu ba mitima mibi, tubadde tukolagana ng'era tukwatagana bulungi. Essebo. Omukyala Nakalanzi. Wangi ssebo. Kusoomooza ki kw'ofuna mulamu omwo naddala nga bizinesi gy'okola esinga kutambulira nnyo ku basajja ate nga twagikola oli mukazi? Okusoomoozebwa kwenfuna tewali nnyo kyamaanyi kuba lwa nsonga bizinesi za spare ebiseera ebisinga zibeeramu basajja kati era ebiseera ebisinga tuguza basajja kuba olunaku luziba nga nguzizza abantu bangi ate nga basajja nga tekuli mukazi n'omu kati sirinamu kusoboozebwa kuba ekyo twakimanyiira tuguza basajja. Ebiseera ebisinga byakubira abakazi basinga okwemulugunya abasajja babeera okwana ekyo kibuuka okyo okimanyira abasajja bo bakwana baliwo okukwana naye kiri ggwe omukazi weeyisizza otya si buli muntu ajja nti okukwana oba olina okukola ki okumukkiriza kiri ku ggwe omukazi okumanya ekyakuleeta nekyolina okukola. Yes. Kakati
ebitongole bya gavumenti bino mu bizinesi zammwe biba bingi nnyo era ebimu obimanyi. Embeera ekutambulira etya mu bizinesi oba okwasaganya n'ebitongole bya gavumenti ebyo? Like engaki? KCC, URA, mulimu banene ab'ebyokwerinda, ekintu ekyo. Emisolo emisolo gyo oba otegeka okukola bizinesi ng'eno naddala ng'ofunye edduuka nga lino era oba olina okusasula kyosooka oba olina okusasula omusolo obutataaganyizibwa ba misolo kuba laba ate n'oggalawo bizinesi oluusi kasitoma we ayinza okujja ku ssaawa eyo ng'ate bakugadde edduuka liggule. Kati nze nga nze kyenkola omusolo ngusasulirawo nga mu January nensobola okutambuza obulungi bizinesi yange. Abamu katukuyita okubala ebitabo oba bizinesi bibakalubiriza gwe okikola otya okumalako neyo embeera y'okuba nti osobola okubala ebitabo? Kati kyenkola buli kintu ekifuluma nkiwandiika na buli kintu kyengenza okusuubula nkiwandiika. Kati nfuna wiiki nentuula obanga lwa mukaaga ng'olwo nembala kyenagula nembala ne byenatunda then oba osobola okikola kasita ofulumya buli kintu nga kyofulumya kiwandiikibwa nga ne buli kyogula okiwandiika. Kati magezi ki goyinza okuwa abakazi banno bowulira nga buli bava mu ntalo gwa ngambo nga tezibalemesa okukola? Amagezi gempa bakazi bannange bave mu ngambo bave mu kulera engalo banyiikire okukola kuba guno omulembe gwa kukola. Twava eri ku mulembe gwa analogo kati tuli mu digito. Tulina okukola kuba abakazi kati ffe maama ffe taata ffe tuweerera abaana ffe tuliisa abaana ffe tusasula amayumba tuve mu kulera engalo tuve mu ngambo tukole. Muzaddewo ki bwe wali badde ogamba nti ono yeetaaga ekirabo ky'omwaka? Maama wange. Maama wo ensonga ze? Maama wange maama akola omulimu gw'amaanyi ennyo ku mwana. Omwana waalaluka ewaka bagamba busiru bwa nnyina naye maama ye musingi ogw'owaka era maama watatereza mwana kuva mu buto era akula bwatyo. Tokoyekubidde sayidi ffe nga tata yakubanga nze ku lwange ku sayidi yange maama. Mukyala Aisha wangi sebo bizinesi oginyonyodde bulungi ndirabe. Kati ebintu bino obisuubula obikusanga wano oba olina gyobisuubula? Ebintu bino tebinsanga wano wabula waliwo amaduuka ag'enjawulo mu kibuga gy'obisuubula gye tubijjeeyo Wakiseka Nabugabo weewatyo. Kati gwe bw'olituuka okuba nti otuuse ku ddaala ebijja ebweru ku musolo guno gwogerwako ennyo nti ekintu okigula ebweru nga kyalayisi naye okutuuka okuyingira wano ne kigejja bbeyi gulaba nga eyo embeera ogyogerako? Nina essuubi maasokaawo erigenda okwesuubulira nga ndeeta byange nga sibijja muno nga mbyereetera naye ekizibu kya musolo naye tetulina kyakukola naye tusaba gavumenti etukendeereze ku musolo naffe ffenna tusobola abamu tuba tusobola okugenda okubyereetera naye ne tutya omusolo. Mutya emisolo? Kati omulanga gw'okuira gavumenti ekendeeze ku misolo? Ekendeeze ku musolo gw'ebyo ebintu bye tuyingiza muno naffe abamu tusobole okubyereetera. Ebintu byammwe kati ku mbeera eriwo mu ggwanga ey'obulwadde obuliwo obwa coronavirus ebintu byammwe bituusemu ku bbeeyi oba bikyali ku bbeeyi eri? Ebintu bikyuse era bikyukidde ddala kuba kati ababiina ebintu mu sitoowa babireeta babiseera mwebiri mu sitoowa naye ng'ebintu babiseera ate nga bw'okireeta eno kasitoma ekintu kye yali agula oba kangeza akigula $10,000 era aba akisuubira nti kikyali kya $10,000 ate nga wazzeeyo eri nga babyongezza. Kati ebintu bikyukidde ddala era embeera eno etukosezza nnyo ffe abasuubuzi. Omuntu eyandyagadde okuwagira nga tamanyi w'okolera n'asobola atya okukusanga? Bizinesi yange esangibwa mu Ndeeba. Bw'oba ova ekibuye n'otuuka ku Totongo n'atera okutuuka mu Ndeeba
waliwo akazimbe bayitawo ku Najja hardware awo wowetera kasita otuuka ku Najja n'obuuzawo Aisha spare parts awo wonna bammanyi oba n'okuba ku ssimu 0754 870 996 oba MTN 0782 870 996 bintu byotunda omuntu ali ajje ng'amanyi standard kikwe biri nangeri kijotunda okusingira ddala ntunda oil akola service ntunda oil wa buli kika yenna muyina ntunda water pumps air cleaners seals U-bolts ne spare omulala mungi gwentunda okutandikako ka bizinensi eno amanyi tulina ebitongole ebimu ebyajja wano netwaliisa oba ebisiga ensimbi oba ebiwola ensimbi abakyala abasinga bettanidde nnyo ebitongole ebyo naye bizinensi wagijja muloni bizinensi sagijja muloni bizinensi natandika n'akatono ke nnali nnyina then neŋŋenda nga bizinensi yange egejja mpola mpola nze Nakalanzi Aisha wano mundeeba era nga ntunda spare olunaku lwaleero nze ndi ku kibuuzo era nga ŋŋenda kuddamu buli kibuuzo kyonna ekimbuuzibwa edduuka lyange lisangibwa ku Najja building wano kumpi n'endeeba nga wakava ku Toto essimu yange eri 0754 870 996 MTN eri 0782 870 996